Era n'enkwasa program ng'ogamba nti olulimi lwakozeseddwa oba lwataddewo enkyukakyuka. Enkyukakyuka ki mu lulimi? Nti osobola obutakkaanya na bya Ukraine oba na Zelensky naye ne mwawukana mu kusaŋŋanamu ekitiibwa nga buli omu assa mu munne ekitiibwa so si kulengeza na kulebula ekyokulabirako nti bwe yayogedde ku Zelensky n'amuyita nakyemalira kubanga ekisanja kye kyaggwako mu Meeyi w'omwaka oguwedde jjukira yalonda 2015 ekisanja ne kiggwako naye Donald Trump akimanyi nti musemateeka wa Ukraine tosobola kuteeka kulonda nga waliwo mu masholo. Ukraine eri mu lutalo eri mu masholo akalulu kalina kutegekebwa nga masholo evuddewo nga wayise emyezi 6 kubanga bwevaawo ebyokuteekateeka bingi oba onootegeka okulonda yesemateeka era masholo ebaddewo ebbanga lino lyonna eri olutalo so kakati osobola okukolokota omuntu nti bye tukuwadde ebyokulwanyisa obikozesezza bo walimu okuteesa ne Putin ne kivaako olutalo kuba Trump ebyabadde ayogera bibaddemu eggumba okuva eri emabega kuba olutalo bwe lwabalukawo bwe buguluti yanenyezaawo Biden ne Zelensky naga nti obunafu bwamu bwe buvuddeko olutalo n'olwekyo ye ng'alowooza nti singa yali president yali embeera eyo asobola okugitangira ng'ayise mu kwogera kakati ekyo teri yali asobola kukiwakanya naye kati bw'atuusoga nti dictator abakulembeze ne bamwambalira ku lukalu lwa Bulaaya Keir Starmer ow'Obwongereza n'Obufalansa kennyini Sweden abakulembeze abawerako n'owa Germany kennyini nga baga nti ekyo kikafu era abamu okumwambalira ne baga nti bw'oba oyagala okwogera ku nakyemalira omutuufu yogera ku Putin mukwano gwo wetegereze nonde yadde okulonda kubaayo naye nondebwa gyalondebwa bw'oba oyagala kubeera mwenkanyi ng'oyagala okwogera ku bannakyemalira ono aganya okutegeka okulonda olwa masholo eri mu ssemateeka n'oli ategeka okulonda ng'abamuvuganya tebeetaaye ku bombi ani nakyemalira so kati ekyo nakyo kibatabudde ekirala bw'atandise n'okwogera ebigambo ebifaanagana nga Trump yaali mu kusoma sikuriputi y'Abarasha kubanga waliwo kye tutera okwogera wano nti olutalo bwe lubalukawo amazima ge gasooka okufa kati wabeerawo ebigambo nga bikozesebwa buli ludda okufa eby'olulala kaakati kubanga n'ekyo ekyobwa dikiteeta okuva mu Meeyi w'omwaka oguwedde Russia yebadde ejja ekikozesa mu biwandiiko ti n'ekisanja ekyo kyaggwako ddala lwaki totegekayo okulonda era Putin azaakiremerako ne mu birowoozo bye ku nteeseganya aga nti bwe tugenda mu ceasefire nga tetunnaba kuteesa ku kirala wasooka wabeerewo okulonda Ukraine efune obukulembeze obupya mufunze Zelensky agende wajja obukulembeze obulala ebirala babiteese nabo kakati talking points za Ukraine Trump ze yewoze mu kiwandiiko kye yakubye ku mutimbagano ku kibanja kye kati ekirala bwe yayogedde n'omwana omuto kyamanye nti si kituufu nti Zelensky abantu bamukyaye olw'obunafu approval rating netuuka ne ku bitundu 4 ku buli 100 4%. Kati ekyamazima kiri nti approval rating ya Zelensky esse kubanga jjukira yalondebwa n'obuwagizi bw'amaanyi bwe yava mu katemba gye yali akoledde erinnya era programu oyo twagikola wano obuwagizi yafuna bwa waggulu approval rating ng'eri waggulu n'otalo olwatandikira ng'eri waggulu esse nene bwesse tetuuse ku bitundu 4 ku buli 100 on average bw'otunuulira polls ez'enjawulo mu Ukraine kizibu okusanga poll emuwa below 50%. Kati Trump bino teyabyogedde nti statement gye tutera mu mawulire okuyita off the cuff kyoba bakuwadde speech nobako ebigambo byogere bitali mu speech mu bintu bye yakubye mu kyapa yagenda nti approval rating ya Zelensky eri ku 4%. Kakati teri credible polls tayakoze poll ifaanana bwetyo mu ggwanga lya Ukraine. Kebaba bamanyiddwa nti ebirowoozo byabwe biri nnyo ku ludda lwa Russia tebannafulumyako poll ifaanana bwetyo.
emabega kao watu wa president wa South Korea Yoon nga masholo emuleetera ebizibu n'okutuuka okuva mu ntebe wano otugamba n'okusibwa kati wano otugamba nti masholo Ukraine eri mu ssemateeka kijja kitya okuba nti kati ate yo Zelensky emuyamba buyambi nga Yoon yamusindiikiriza? Ekisooka nsibiri za njawulo ebigambo bisobola okutaputibwa mu ngeri ez'enjawulo mu ssemateeka za mawanga ag'enjawulo. Ekyo kyekisooka ne bwandibadde w'enjawulo. Ekyamazima tewali mu nnyo njawulo mu masholo ye South Korea n'eya Ukraine naye ne bwe yandibaddewo ey'amaanyi nsi za njawulo. Kakati ekireese obuzibu oba enjawulo wakati w'ebintu bino ebibiri byogeraageranya yeeno ne mu South Korea masholo eri mu ssemateeka naye kye banenya President Yoon nti yagirangirira nga tewali nsonga zirambikiddwa mu ssemateeka. Ssemateeka ayogera ku mbeera ey'akatabanguko munda oba nga mulumbiddwa okuva wabweru. Ekyamazima tewaliwo na kwegugunga nti kusudde n'emiti. South Korea President Yoon yalemwa bulemwa kuyisambalirira mu parliament kati n'asalawa ye yeteekerewo akatyabaga okukateekawo kubanga olwo yali ajja kusatulula ne parliament akola ebintu nga parliament tesobola kumukuba ku nsolobotto. So ne bamuvunaana okuteekawo embeera okwagala okusuula gavumenti omusango gwe bamuvunaana. Insurrection. So kakati ono ekikye tekyetaaga kunnyonnyolera oba omuwagira oba tomuwagira n'eyerumba teyeegaana kubanga ku bya President Yoon yali agamba nti abamu ku abo abamuwakanya bazinira ku ntoli za North Korea awatali bujulizi. Ekirungi omusango guli mu kkooti kati bujja kuba buvunaanyizibwa abo mu kkooti okuleeta obujulizi. Nkukakasa nti singa aleeta obujulizi obw'enkukunala nti ekyamazima waliwo bwino bwati ne bwati nga gavumenti yagala okusuulira kkooti esobola okumwejjeereza kubanga si ye President asoose South Korea okugibwamu obwesige kkooti n'emukomyawo. Mu 2004 President yagibwako kkooti n'emukomyawo. So enjawulo wakati wa Yoon ne Zelensky nti Yoon yalangirira masholo erambikiddwa mu ssemateeka naye nga tagoberedde ssemateeka. Kwa ssemateeka alina kyagaana kiki ekirina okubeerawo omukulembeze okulangirira masholo. Kale ekibuzo kye bamubuuza ekyo kyaliwo kati wa Zelensky tekiriwo wabula ekiriwo nti Trump ne banne bw'ogenda ku mukutu Musk buli dakiika abeera asuulayo ekigambo bagamba bo bageraageranya eky'Amerika kye baagala kikole Ukraine kyendowooza nti si kyabwenkanya bo bagamba ffe bwe twali mu civil war mu 1864 nga twategeka okulonda kale baga nti ne Zelensky teyeekwasa bya lutalo naye Abamerika bayina masholo egaana okulonda mu lutalo mu ssemateeka waabwe tebagirina. So kati baagala ssemateeka wa Amerika yabaakola mu Ukraine kyokyolaa nti abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya kyabanyiizizza nnyo era ne bambalira Trump mu lwatu ne bakubira ne Zelensky obusimu obumugumya. Kyegambye nti ebirowoozo bya Trump okwawukana ku byabwe si bwe buzibu kubanga ebirowoozo bya Trump bazze babimanyi okuva olutalo bwe lwatandika n'endowooza ye takkiririza nnyo mu kukwata ssente za Amerika zitwalira balala nga ne mu Amerika bazeetaaga. Ogwo si mutawaana naye kye batakkaanya naye yenkwata gyakuttemu ebintu olulimi lwakozesa olw'okuvoola n'olw'okulengeza kubanga ate si yasoose Trump omumyuka we J.D. Vance ye yabavooledde na ku lukalu lwa Bulaaya nga ze kakati so bwe tudde ku kibuuzo kyo kiwatandise nakyo ekigazi okusika omuguwa n'okuwanyisiganya ebisongovu awo wekufa. Okusinziira ku bigambo bya Donald Trump Trump ye mwetegefu okuwa Russia buli kye yeetaaga okusobola okumalawo olutalo. Sirowooza nti kyekigenderwa kya Donald John Trump era abamu ku bawagizi ba Russia wabweru wa Russia
bo balowooza nti bwe kigenda okuba naye mmanyi ne Putin akimanyi nti Trump tasobola kumuwa buli kimu. Trump musuubuzi ntize nkyogera omusuubuzi tayinza kumala gakuwa buli kintu. Akugamba nti engatte eno mpinga nga bw'oli gwe njikuguziza ku mitwalo 4 naye nga takulabangako lwasoosa okukola naye kiri ekigambo kitegeeza nga bw'oli gwe ng'alinga akumanyi nnyo nga bw'oli gwe kakati ye Donald John Trump. Ndowooza nti ekimu ku bigendererwa bye ekisooka kwe kusooka okuteekawo kye bayita trust. Okwesigangana wakati wa Amerika ne Russia babe nga bawuliziganya. Ekyo kibeera ekiggula luggi ekyokutuula ne bakkaanya kubanga ebbanga Amerika lyemaze ku bwa super power erimaze mu kwekengera Soviet Union ne Soviet Union nga bwe yeekengera bano. Kati mu kusooka kwali kutya nnyo Soviet Union. Soviet Union bwe yagwa Putin bwajja era akugamba nti naayagala azeewo enkolagana kye mwali mwagala ekinene kyagwa. Kati tetusobola kuzaawo nkolagana era kwe kubasaba n'okubasaba ayingira NATO. Jjukira emboozi gye twanyumyako wano. Putin bwe yanyumya ng'ali ne munnamawulire mu America nti nasaba Clinton mu 1999 ng'asiba nti musobola okunzikiriza ng'amukyazizza Moscow mu Russia. Ti Clinton n'aga nti ye bw'akomawo ku kyeggulu naga nti kiri kye wabadde osabye bwe neebuuziza tekisoboka. So kikulaga embeera ey'okwekengeragana okumala ebbanga eddene. Kati bwe mba buli omu yeekengera munne kibabeerera kizibu okubaako bye muggusa. Ganaga nti gwe wabbanga naye bw'asula emiryango teweebaka kubanga buli kaseera ateekwa okuba ayina kyabaza ateekwa okuba ayina kyabaza. Omuntu omu yatunyumiza edda nti baasuzaako mukwano gwabwe yajja okubakyalira ewaabwe naye nga mukwano gwabwe oyo teyali mwangu we baasomera. Kakati mu kumutya ate tebasobola kumugaana kumusuza ne bamusuza mu ddiiro naye mu kumusuza mu ddiiro olujja oludda eno mu bisenge ebirala lwo ne bateekako sitapuli bw'agezaako okututigomya ekiro kyajja okukola ekinene nnyo okufuluma kugenda kasita mu ddiiro talina nnyo byajja kutwala okusinga natuyingira atutigomeze eno otya okumugoba tumanyi oba embeera ze zaakyuka oba omuzingo gukyalimu oba gukyalimu. So kakati yembeera eriwo ng'oyogera ku Russia ne America nti babadde mu mbeera eyo buli omu okusekeeterera muno okumala ebbanga. Of course entikko y'ebyo ye yali Cold War nga buli omu ekintu kyasula aloota nsekeeterera nti oli nga tewali lutalo buterevu lwe balimu naye nga buli omu abeera mu kusekeeterera munne. Kakati bw'eba y'embeera gye mutambuliddemu bw'oba oyagala okubaako n'enkyukakyuka ey'omugundu gy'oyagala okuleeta mu foreign policy yo nga Trump bw'ayagala walina okubeerawo okusooka okukkiriza buli omu okwesiga munne. Nga Nixon kye yakola mu 1972 bwe yafuuka pulezidenti wa Amerika asooka okukyala China nti baamukakkanya abantu balina okujja nabo ne bakendeeza omuwendo gwabwe ne bakola ebintu bingi mu mbeera eya bulijjo ebyandiganye pulezidenti wa Amerika ogenda e China nga yandisazizaamu olugendo. Nixon yagaana. Kyekyali ekiggula luggi ekyaggulawo enkolagana mu byenfuna kwe batambulidde emyaka 5. Olwaleero China ye biggest exporter mu United States naye nga baali tebakolagana okuva Kaishe lwe yeekutula n'agenda akola China ng'agitadde Taiwan. Kati America n'etambula ne Taiwan okumala ebbanga nga ne mu UN Security Council omukulembeze we Taiwan yatula mu kifo kya China. Kati byonna biggwerawo ddala 72 Nixon asalawo kaŋŋende e China. Kakati ne Trump mu kulaba okwange ndowooza nti mu bino kyekimu ku bigendererwa bye ebisooka nti kankole bino
bakiri balabenga omutima mwenjagala mpite tuwogere teguli mukonda era bwe yamaze okukola bino era olaba Europe bamuvumirira era shabawana muwani Minister wa Russia w'ensonga z'amawanga amala Sergei Lavrov bwagenze mu parliament ya Russia gye bayita Duma yatendereza Trump na America mu bigambo byagaye nti he seemingly understands our position kweokwawukana ku balala ye alabika nga atutegeera kukuno kusika omugwo kwe tulika abalala bali tebatutegeera Putin bwe yabadde ayogera n'abamawulire era nayina laga essuubi kyalina essuubi nti nga Trump ali ku ludda luli naye ali eno ensonga ya Ukraine ejja kuva mu ddiiro batukenda kukukkaanya okulala ku nsonga endala mpitire so olabanga ekyo kyekimu ku kigendererwa kya Trump nekyo ga nti buli kye baagala ajja kukibawa kasita kibanga kyekikomya olutalo oba Trump tomutegedde si mu byabufuzi wabula ddayo ne mu nkola ye eya business era ekirala ekiyinza okulingiza ku ekyo nti laba Trump byayogera n'abalina okuggusa bye boogera kati ye Trump ayogedde navoola Zelensky navoola abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya kubanga yatuse n'okubuuza Zelensky nti oyagala tukuleete ku mmeeza tuteese emmeeza obadde naye emyaka 3 lwaki obadde togikozesa gwe lwaki olinda nze mpite nzisinkana gwe lwaki tewagiyita oli president wansi nange ndi president wansi lwaki oyagala nze gyempise ate ombuulire bye nnyina okukoleramu waziri osobola okwogera ng'olutalo terunabaawo waziri osobola okwogera ng'olutalo lutandise ku lunaku olusooka myaka 3 giyiseewo kati lwaki oyagala onsalirewo kati ebigambo bibadde bizibu mufunze ng'alikaga Zelensky tetulina we tugenda kwetaagira mu nteeseganya zino nga Trump yakamala okwogera ebyo ye Marco Rubio minisita ow'ensonga ez'amawanga amalala era yakulembedde ttiimu ya America e Saudi Arabia naga nti ate mutya enjuyi zonna gye tunaamalira tujja kuba twogeraganyeza nazo naga nti era mbakakasa kye tugenda okukkaanyaako kigenda kuba kyabwenke ku buli ludda yakoseza ekigambo fairness era naga nti buli ludda lulina okukimanya nti waliwo byogenda okufuna ne byogenda okufiirwa ye Marco Rubio byogenda okufuna ne byogenda okufiirwa teri agenda kufuna byonna kakati so kikulaga Trump waliwo namwogerako emabega nti ayina enkola kasuka ekigambo kiwaawaaza amatu kati abantu ogenda okubayita mu kuteesa nga banguwa okuseeseetuka kati ebigambo byakozesezza bijja kwanguwa okusikiriza abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya ne Zelensky kennyini kubanga abakulembeze be Bulaaya waliwo kyali kye mbadde soogedde nti America bw'emala ogamba nti Europe tegenda kubeera ku mmeeza ya kuteesa kubanga ku lw'omukaaga oluwedde omubaka wa America ow'enjawulo Major General Kellogg mu ggwanga lya Ukraine mu kutangaza ku bigambo bya mukama we yaga nti Ukraine tujja kugikkiriza tuyina we tujja ogikkiririza yeetabe mu bino ne Europe teyinaamu mugabo mu nteeseganya zino kati Marco Rubio oluvannyuma byatangaaza ate naga nti ne Europe ejja kubeeramu kakati bwe weetegereza ebigambo bino byonna olanga Trump ekigendererwa ki kasuka ekigambo kibeeraliikirize kireete ensasaggi Ebufaransa bayise olukiiko bukubirire kuteesa ku bino tuyinza kukola ki kubanga Kellogg kye yategeeza aba Bulaaya mutubuulire byakulwanyisa n'abasirikale bameka be muyinza okusindika Ukraine nga ffe tuseeseetuse yabadde na Ukraine olunaku olw'eggulu naye era byebigambo bye yazzeemu nti Europe erina okubalaga obusobozi bwayo kati omuntu wamala okubatikka omugugu omunene bwe gutyo we munagira mu nteeseganya amaanyi gammwe gajja kuba gakendeke nga temusobola kuleeta kalaakya so kikimu kati ku bigendererwa bya Trump nti
amaze okulaga Europe tinza nsobola n'okubaleka kulwamu niwe mbate mwagala mbalekerere ate temugenda kundagira byakukola ng'ogyeko ekyobutandagira byakukola muyina namwe okwetika omugugu gwamu okutwala obuvunaanyizibwa bwammwe. Jjukira we yagira mu NATO bamemba baali beesuulirayo gwa Nagamba bwe batiisatiisa okuvaamu ensimbi ne bazongeza. So kati ekimu ku kyajja okufuna wano nti amaanyi gaabwe ne bye bateeka mu nsonga ezikwata ku lukalu lwa Bulaaya biyina okweyongera ly'essomo lyabawo baleme kulowooza nti bajja kwesigamanga ku Amerika buli kaseera. So ndowooza nti byemu ku bigendererwa bya Trump ate nga kino kikuzaayo n'emabega ku by'oluwananda lw'eggaasa. Ojjukira Trump era bwe yagamba ayagala Abapalestina bonna baveeyo Gaza agifuule beach nga y'Abamerika. Naye bw'amala okwogera ebyo banna abalina okugosa Hegseth minisita w'ebyokwerinda Witkoff mbaka ow'enjawulo w'ekyondo kya Buwarabu ne Marco Rubio kennyini ebigambo ebyabwe mu kutangaaza bonna ng'ate olaba balinga abeeteeseteese obulungi nga nti ffe twaniriza ebiteeso byonna options zonna ku kiina okuddako eGaza. Ye Trump ayinemu Amerika ekeddize tukolewo beach bano bagende Jordan ne Misiri kati bano nga baga nti ffe options zonna tuzaaniriza. So ye kyakola kiwa baasindisa okuteesa omwagaanya in fact kibanguyiza mu bigambo ebyangu. Okay. Kati baani ababadde mu nteeseganya za Russia na Amerika Saudi Arabia ku nsonga za Ukraine nga yo Ukraine teriyo. Kakati Amerika ne Russia buli omu yayungudde abantu ab'amaanyi era beeyesiga era kyongera okulaga nti ddala Trump ali serious ku nsonga zino ne Putin ali serious ku nsonga zino. Si byakusaaga kuba nze musomesa abantu wano mu diplomasi nti omuntu ayinza okunyooma olw'engeri yokka gy'akusesenkanye. Omuntu n'omuyita ku mukolo n'ajjira mu t-shirt mukolo gwakwanjula omusomera mu kanzu na coat n'ajjira mu t-shirt aba amaze okulaga nti takubalaamu magezi. Kati ebyate mu diplomasi ebikulu nnyo ekisooka ayinza okuba akunyoomye obanga nekimugenda okukola takirabamu makulu naye kaatuukirize mukolo. Oba kirenga bonzoga nti tugenda kubeerawo ensisinkano Uganda n'esindika minisita Kenya n'ereeta RDC. Kati minisita ono atandika okwebuuza nti naye ddala ono RDC ebirowoozo ddala binaatuuka nga emikutu mwe birina okuyita bituuke. N'otegererawo nti wano tewali kyamagezi. Ono andazi tayagadde kuzira nsisinkano eno naye andaze nti tuleme kumala biseera naye ng'akozeseza diplomatic language. Abamawulire baleme kukuba mutwe nti ensisinkano teyabaddewo. Katugambe teyalabise oludda luli terwalabise. Kalulabike naye obubaka bubenga buli mu giraasi. Wali kye tugenda kugusa. Kakati ebyo bikulu nnyo. Bikulu nnyo era ensisinkano ez'ekika kino bwe zibeerawo abakugu mu cultural studies ne diplomacy batwala ekiseera okutaputa buli yazze bwe yafaananye engeri gye yeetabyemu n'ebyakoleddwa kye tuyita decoding. Sobola okukola decoding oba semiotic analysis kubanga ne mu semiotic analysis mulimu decoding. So kati bwe weetegereza olaba seriousness ku njuyi zombi nti Amerika yasindisa abantu basatu mu nsisinkano eno. Baakulembeddwa minisita wa Amerika ow'ensonga ez'amawanga amalala Marco Rubio abadde sineta w'amaanyi ava mu ssaza erye Florida era omulundi Trump gwe yasooka okuvuganya mu kamyufu ka Republican Party y'omu ku bantu bwe battunka ennyo mu kamyufu 2015-2016. Kati yakulembedde ttiimu era nga tanagenda na Saudi Arabia babadde mu mpozi eyakafuukuluka olw'essimu ne munne bafaanaganya emirimu owe Russia Sergei Lavrov oluvannyuma ne basisinkana. Ekirala Rubio amaze ebbanga ng'ayagala olutalo luno lukomye ng'era ebirowoozo bya lwatu ng'ali mu Senate ng'eno Biden ye president naye ng'ayagala olutalo lukomye.
era mbuufu waliwo na America lwe yali eyisa $6 billion ezirimu ebyokulwanyisa n'ebikozesebwa mu ntalo ebirala ugenda e Ukraine yadde byayita naye omu ku babaka mu Senate abakiwakanya ngaga nti mu kiseera kino tulina kubanga tukolerera kukomya olutalo luno era nga ayina n'okwemulugunya okufaanagana ne Trump nti ezimu ku nsimbi zino ze tusindika tezituuka zibbibwa ne Ukraine ne zikozesebwa bubi obula kati kye tutegedde nga Biden amaze okugenda ate ne Zelensky yeeganye nyinzi gye kuzo ne Ukraine zibadde tezituuka so America abadde bazibbira wakati yawo kati Rubio abadde kulikodde ku nsonga eyo kati bw'aba kyekiti mwabadde kitegeeza Abarasha basobolera ddala okumuwuliriza n'okumwesiga kuba bamulaba ng'ajja mu nsonga zino nga mwenkanya nti ebyo byemu ku bigambo Russia byebadde eyogera ku Ukraine nga Russia ewakanya America okupokera Ukraine ebyokulwanyisa Russia nevumirira obuwagizi okuva ku lukalu lwa Bulaaya ne America era nga Russia n'okutuusa kati kyekirwaki Putin akiremedde nako nti ayagala wabeereyo okulonda ng'enteziganya tezinabo era ye Zelensky amuyita nakyemalira aga gavumenti yejjuddemu obulyavu kati byebimu ku bintu Rubio byabadde naye asimbako essira kati kitegeeza nti ajja mu nteeseganya zino nga oludda olwa Russia teruyina nnyo kubuusabuusa nti alina kyekubira ow'amaanyi ku ludda olwa Ukraine so olaba ennonda y'abantu abali mu nsisinkano zino ku ludda lwa America omulala gwoyinza okuyita twayisiiwe ye retired Colonel Mike Waltz National Security Advisor wa America National Security Advisor mu America nzize nkyogera nti tomutwala nga muwabuzi wa president nga bwe tukamanya e Uganda kuba Uganda osobola okubeera omuwabuzi w'omukulembeze n'omalako ekisanja nga tomulabye nga nawe omulaba ku mikolo na ku TV one yaba akulira ebyobutebenkevu mu office ya president so ayina access ku mukulembeze w'eggwanga owa America y'amaanyi era n'oli amutegera okwo n'awulira kyagamba so bw'oba gw'osindise nabali kyongera okuba w'amaanyi nti abantu bali serious jjukira ensonga kati ezoogerwako ez'olutalo lwa Ukraine obukugu obusinga okwetaagisa buli mu biti bisatu omuntu ng'amanyi enkolagana z'amawanga omuntu nga mukugu mu byokwerinda omuntu nga mukugu mu by'obukessi era waliwo eyatubuuzaako edda nga twogera ku nteeseganya ze Israel lwaki buli kaseera tuwulira owa Mossad owa Kinibet lwaki be babirimu kubanga ensonga ez'ekika kino abo bakulu kati omukulu gwe twogerako Waltz nga tanayingira Congress ya America yali musirikale era n'agenda ku ntalo ez'enjawulo America kye bayita tours mu Congress obukiiko bwatuddeko obusatu bwonna bwankizo kuba Trump gyamugye abadde akiikirira Congressional District ey'omukaaga eya Florida Marco Rubio yabadde wa Senate yonna kitegeeza yakiikirira essaza lyonna mu Senate kati ono ya mu Congress ate yo baawula bakola kye bayita constituencies ze bayita Congressional Districts kati ono abadde akiikirira Congressional District ey'omukaaga Florida obukiiko bwatuddeko obusatu abadde kakiiko ak'obukessi ak'ebyokwerinda n'ak'ensonga ez'amawanga amalala bw'obukiiko bw'abadde atambuliramu so olaba obukugu bwajja nabwo mu nteeseganya zino n'olwekyo tebagenda kumusomesa busomesa mu nsonga z'ayingiddemu kati ekyo nekikyongera okugumya oludda luli nti tuli ku kituufu nti tuli mu kumala biseera ekirala nti naye abadde akkiririza mukomya olutalo luno ng'ali mu Congress naye ate waliwo ekirala kye tutajja kubuusa maaso nga tanagenda Saudi Arabia alina kye yakoonyeeko ekyebyenfuna ku ludda lwa America naga nti olutalo luno lugenda kukoma naye tujjukire nti America erutaddemu ensimbi mpitirivu mu myaka esatu kati tulina n'okumanya egenda kufunamu etya kubanga Ukraine tejja tuwa ssente naye erina gaasi erina amafuta kati ebyo nabyo bikulu kati ndowooza olaba Trump businessman si byakomya bukomya lutalo naye America efunamu etya
Okay. Kakati ekyo Waltz yakisinyiza nako nga tannasimbula genda mu ggwanga lya Saudi Arabia. Kakati oyo bw'omuteeka ku bbali, America bano ababiri bagasseeko ne Witkoff. Witkoff ye mbaka wa America ow'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu. Kati awo n'owenza okubeerawo ekibuuzo, ate ow'ekyondo kya Buwarabu kale lwatudde Saudi Arabia, naye ensonga tezibadde ku Saudi Arabia. Ensonga za Russia, za Ukraine. Witkoff ate abeera atya nga ye yeegasse ku bali ababiri nga luwo Major General Kello, ate omubaka wa America ow'enjawulo mu ggwanga erya Ukraine. Okay. Kazimbe wakati Witkoff mubaka wa America mu kyondo kya Buwarabu. Kyokka era Trump aliko omubaka gwe yalonda ku nsonga za Ukraine. Lwaki omubaka ono si ye yazze mu nteeseganya ne tulyoka tuwanuuza Witkoff? Kakati kyekyo lwaki nzize nkyogera wano nti ensonga gye bayita eya diplomasi si ya kuzannya. Amawanga mangi gagitwala nga y'abakugu. Okay. Era abamu ku banenya Kenya ekyagisudde mu kalulu kano ng'ereese Odinga kuttattana kye bayita diplomatic service. Ne baddira amawanga ag'enjawulo ne bateekayo ba ambassador nga bamaze kugwa mu byabufuzi ne bava ku bakaliya diplomats. Kati yadde Odinga atambudde mawanga mangi, in fact mbyafa bya African Union teri muntu yali asabye kalulu nga Odinga. Ng'asaba bwa AUK oba bwa Secretary General nga bwe kyali emabega. Musajja yamumezi kumpi yatuuse naye yekka. President we talina we yamusabiddeko kalulu. Naye obumu ku buzibu bwabwe ng'ogasseeko ensonga endala mpitirivu nti yabadde atambula mu mawanga ga naye nga bambasada tebamanyi kiki oyina kukola kufuna kalulu ka nsi eyo. Okay. Bo nga balowooza nti kasita asisinkana n'omukulembeze akalulu kawedde. Kali akalulu kakyamu kiba tekiwedde. So diplomasi ekintu kikulu. Kati mu mbeera ya bulijjo oli yandibadde agamba nti kabakwate bukwasi Major General Kello wa Ukraine yegatte ku Rubio yegatte ne ku Waltz bagende. Naye wabaddewo okwetegereza ekisooka profile ya Kello efaanana etya nti yadde ku nsonga za Ukraine n'enkolagana ku mawanga ga Bulaaya yasinga enkizo, naye ate Russia tebamwetaaga kubanga mu kisanja kino bwe kyalutalo balukawo abadde awagira nnyo America okuwa Ukraine ebyokulwanyisa. Kati kitegeeza nti oyo kumutuuza ku meeza n'aba Russia balabirawo ng'alina oludda kwakola ki kwabwe. So nga bw'omusindika Ukraine atajja kukugusiza bingi kubanga ye Ukraine emuwuliriza n'amawanga ku lukalu lwa Bulaaya. N'olwekyo yadde bamusindisa Ukraine, buriifu ye teri ku Ukraine na Russia, eri ku Ukraine na lukalu lwa Bulaaya. Trump bw'amala okuvuma abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya nga Kello g'ayingirawo. Bw'avuma Zelensky nga Kello g'atuuka ku lunaku lwennyini. So ayina roolu ye ne buriifu ye. Kati wano obadde tomwetaaga kuba tewali Ukraine, tewali mawanga ga Bulaaya. Kati kooleete Witkoff amaanyi ge galiwa kubanga alina amaanyi ge. Ekisooka ye mupya mu byabufuzi, mupya mu diplomasi, naye alina kyaleeta kyagatta ku bali ababiri. Bali mu diplomasi, mu intelligence, mu byobufuzi bamusinga ne mu nkolagana z'amawanga, naye alina kyaleeta nti ku mmeeza yajja nga kyayogera omanya ne Trump kyayogera. Kubanga ekyo nakyo kikulu. Jjukira kiri kyenkugamba nti ono n'asindika minisita gwe n'oleeta RDC tandika okubuuza nti mu chain of command we binaatuukira ebigambo binaaba bikyali byebimu. Kati Witkoff mu bantu abali mu gavumenti ya Trump ojja kusangayo batono nnyo abali ku lusegere lwa Trump nga si ba family nga batuuka Witkoff. Babadde naye okuva mu myaka gy'ekinaana. Omusajja ono yali munnamateeka era nga pulida mugundiivu.
n'agavaamu n'ayingira business. Era yasooka okukwatagana ne Trump nga tannafuuka namusuubuzi ng'akyali puliida bwe bakwataganira New York. Gy'ava n'ayingira obusuubuzi ate mu business yemu eya Trump ey'okugula n'okutunda amayumba. Ne batambula bonna ne goofu bazannya bonna. Mu byobufuzi abadde muwagizi okuva ku kisanja ekisooka yadde teyamuwa kifo mu gavumenti naye yabeeranga naye awo. Mu kampeyini eno ey'okubiri n'ateekamu n'ensimbi mpitirivu ezize era ne ku nnyonyi abadde atambulira ku ya Trump ng'asaba akalulu. Nga Suzy Wiles akakasa alina okukakasa nti ku passenger manifest kwali alina okutambula ne Trump buli waabeera. Obwa diplomat tabutandise kati nga bamuwadde ne babeeredde mu kampeyini obuvunaanyizibwa bw'abadde abutuukiriza. Ekyokulabirako mu kamyufu kana kasembyeyo omuntu eyasinga okutawanya Trump yali Ron DeSantis, gavana wa Florida. Yali munywanyi we. Fakiti Trump yamukolera nnyo okujja ku bwa gavana ne oluvannyuma ne batabuka nga bonna baagala kaadi ya Republican Party. DeSantis bw'ava mu kamyufu ku ntandikwa ya 2024 teyalangirira nti awagidde Trump. Kati n'obeera obweraliikirivu ti DeSantis bw'atawagira Trump asobola okufiirwaessaza ly'e Florida ate nga lijja kuba lyankizo mu kalulu. Kakati Trump era yayita mu Witkoff okunoonya DeSantis era yakakasa nti ensisinkano ebaawo mu Gwokuna. Era okuva olwo DeSantis n'atandika okuwagira Trump mu lwatu. Kakati era waliwo embiranye endala eyali eremye Trump okuggusa Ambassador Nikki Haley. Ku mulembe gwa Trump ogwasooka yali mubaka wa America mu kibiina kya Mwanga Amagati. Mu America ekyo kifo kinene oyo ambassador asukkuluma ku balala. Kubanga eyo cabinet level position. Ambassador wa America mu kibiina kya Mwanga Amagati atula mu cabinet ya America tafaanagana ba ambassador balala. Kati Nikki Haley yali mu kifo ekyo. N'avaako 2018 era ng'abantu abasinga abakoze ne Trump babeera mumaliriza bubi. Trump muntu muzibu okugamba nti munaamaliriza bulungi. Kane bamaliriza bubi. N'amwogerera amafuuko. Ne mu kamyufu n'amwogerera amafuuko. Naye wakati mu kuwanyisiganya ebisongovu kino Ambassador Nikki Haley kennyini abadde akyeyogerera nti Trump yasindika Steve Witkoff yamusanga na wakaawe e South Carolina kubanga ono omukyala yasooka kubeera gavana wa South Carolina nga tanajja kufuuka ambassador wa America mu kibiina kya Mwanga Amagati. Witkoff gye yamusanga nti era bwe yajja yamubuulirirawo kiki ky'oyagala Trump akole mukwatagane bigambo byetabiruma era abamwogerako mu America bagamba nti he is the polite Donald Trump. Karakita bazifaanaganye ez'ekisuubuzi naye ye mukaka kubeera abazibu abayiribi bannaamwatulira naye ye asabikako. Naye okusabika tekitegeeza nti yeetooloola. Kigamba akikubuulira asobola okubuulira Zelensky nti olina kyemalira naye nga takisuddeewo bw'atyo. Kati ye yenjawulo gy'ayina. Kati ekyo ne kibakwataganya bulungi ne Trump nti ne kimuteeka ku lusegere lwa Donald John Trump. Era ampuliriza mu musango ogwasembayo Trump gwe baamusingisa ogw'omukyalo omuzanyi wa firimu ez'ekikulu. Yaddira ensimbi z'alina okumuwa okumugulirira aleme kwogera amawulire ago n'aziyisa mu puliidawo. Kati gwe omusango baamuvunaana. Naye ku mulundi ogusembayo nga bamusalira abawagizi be bajjanga nnyo mu kkooti aba Trump. Naye ku lunaku olusembayo mwali musigaddemu bafamire ate ali wa famire nga si puliida yali Steve Witkoff. Nkulaga lolo ye mu nteeseganya zino lwaki mukulu nti ye okubeerawo okwo obubeezi nsonga nkulu ne bw'aba tannavaamu kigambo kubanga ate asinga bali abalala bonna access ku Donald John Trump. Ate muwulize eri Trump kanko ekyokulabirako wiiki ewedde yagenda e Russia n'akima Omumerika omusomesa eyali yasibwa
emyaka 14 Omumerika ono Mark Fogo yakwatibwa nga yakatuka ku kisaawe bamusanga n'eddagala nga lyanjaga. Tugamba era shanjaga mu Amerika gyava ddagala. Kati oli ne bamufunaana gwo kusanjaga. Agamba naye lino ndikozesa ne mu Amerika likirizibwa nti olabika oli mu bizinesi yako kusanjaga. Namu ekimaze kya myaka 14. Naye ng'ekitu Trump yasuubiza bazadde be mu kalulu nti nja kumujjayo. Biden tasobola kumujjayo naye nze nja kumujjayo. Mu kumujjayo yasindisa Steve Witkoff. N'asisinkana Vladimir Putin. Era ensisinkano olwawedde n'akomawo naye. N'Abamerika ne babaako gwe bata okuwanyisiganya abasibe. Naye nkulaga nti era obuvunaanyizibwa yabuwadde ono w'ekyondo kya Buwarabu. Nga waliwo abalala bangi bambasada basobola okulondako naye yasindisa ono kubanga bw'atuuka ewa Putin aba akimanyi nti ono kyenjogera naye tetugenda kukiddamu tebijja kubanga biri byenayogera ne Clinton ku makya atakawungezi nangamba ate bikyuse ekyono kyankomeredde manya nti kyankomeredde abantu ne webeera bizinesi za bulijjo kebibiri abantu wano basuubula ttako lyabuza naye ono yasembayo kubanga kikulu oyinza kumaliza n'omuntu ate olumala ne kati wali yansingako nomusa kati lwaki obadde omalira ebiseera mpinga kajjebyo yajjo bimala kyokka tubadde tumaze essaawa 2 tuli mu kutegeeragana tukkaanye kati ate tumaliriza naye omanyi genda mpinga kati mpinga kajje kakati ne mu diplomacy abeetabye mu nteeseganya ez'ekika kyo oyagala okwewala embeera ekyo temuli byambaddewo kakati Witkoff bw'abaawo ekikyo kiba kiwedde omanya Trump waali kubanga olabye emirimu gy'amusindiseeko ne bwe yali tannalayira yamusindika okwegatta ku ttiimu ya Biden eyali ekkata nga bateesa ku bya Isirayiri era Bahamasi bamutendereza nnyo ebintu ebyali byesibye okumala ebbanga yabikutula naye mu kiseera ekyo nga talina na ofiisi ntongole nga kiyambi kuba ono yali amulonze ng'omubaka ow'enjawulo ninga gavumenti ye tennatandika kati ng'alina okwegatta kuba Joe Biden abali mu nteeseganya era bw'atyo n'aggosa so kakati kino kiddayo ku kibuuzo kyo lwaki gwe yataddewo n'atateekawo omubaka w'enjawulo owa Ukraine kubanga ttiimu eno ebadde erina okuggumira ng'eriko omuntu nga bw'abaako Russia emanya nti okutu n'amaaso ga Trump mu kisenge ekyo we bateeseza ddala weebali okumanya waakulusegere kambawo ekyokulabirako ekirala kimu nti 2022 mutabani we yali awasa wa Witkoff embaga ne bagikolera ku beach ya Trump e Florida. Trump ku bantu baaba mikwano gye mbaga z'abantu baabwe azibeerako naye luwunguko janabeerawo essaawa 2 n'adduka ku mbaga ya mutabani wa Witkoff yaliwo okuva lwe yatandika okutuusa lwe yagwa ne mukyala we Melania si yekka wabula ne mukyala we gamba Witkoff ye Trump ne Trump ye Witkoff ddala so kakati bw'abeera mu nteeseganya ez'ekika kino oludda luli lukkiriza nti tuli ku mulamu kati ate nalwo terwanyoomye bw'otunuulira ttiimu nabo gye baasindise nasooke tufuna obubaka buno oluvannyuma tulabe ku ttiimu eri yo yabadde etya mu nsisinkano Saudi Arabia. Kati ttiimu eya Russia yakulembeddwa Ambassador Sergei Lavrov abadde minisita w'ensonga ez'amawanga amalala mu Russia okuva 2009 kitegeeza nti kumpi ebbanga lyonna Putin lyamaze kuba pulezidenti ng'ogasseeko naliri we yabeerera Ssaabaminisita ono ye abadde awo taseeseetuka kyokka jjukira amawanga ago eno ye minisitule esinga obukulu mu America boogera ku Secretary of State ye minisitule esinga obukulu era Obama bwe yali alonda abantu 2 ebifo by'anaabagabira ab'amaanyi mu DP Biden ne Clinton yalina kunoonya ku bifo ebyo Clinton ne Biden ng'omu bw'ataba vice ajja kubeera Secretary of State
kubezo ministry nkulu so ne mu Russia no ministry nkulu omuntu omu okugibeeramu wansi wa Putin okuva bilieta kabonera akokungulwa kakulaga kikyali eri Vladimir Putin ebbanga lino lyonna. So bwamuyungula nga yakulembera kubanga zino si nteeseganya ntongole kino kigula lugi kisobola okubaamu omuntu yenna president gw'alonze naye bw'abanga ono gwe yasindise kikulaga seriousness y'ensonga ku ludda olwa Russia. Kakati bw'omuteeka ku bbali kubanga Russia nayo yasindise basatu naye munteeseganya ku Ukraine mwabaddemu babiri owokusatu ye yazzeemu nga bagenze kati ate kumulamu omulala ogw'ebyobusuubuzi n'ebyenkulaakulana ku nkolagana wakati wa America ne Russia. Naye ku kikwata ku bya Ukraine babiri ye Sergei Lavrov ne ambassador Yuri Ushakov. Ushakov wa myaka 77 yaliko mbaka wa Russia mu America. So America agimanyi endiya n'ensula. Kakati ekimuyisizaayo mu kuwummula okumuleeta mu nsonga ze okitegeera bulungi ate nga naye waakulusegere ne Vladimir Putin. Trump bw'awangula obumu ku bubaka bwe yafulumya yagamba ayina essuubi nti kakati America ne Russia bajja kutuuka ku kukaanya. So olaba nti kati naye ate akkirizikika ku ludda luli nga bwe twalabye bali bwe bakkirizikika ku ludda luno. Ku buli ludda olina omuzungu kyayita goodwill. Kati naye yabadde mukulu okumuteeka ku ttiimu eno. Kakati ku ye ne bagattako Kirill Dmitriev ampuliza nga nti basindise basatu. Abakulu bali ababiri ne babeera mu nteeseganya za Ukraine. Ono ne bamuleetamu nga bagenze ku miramwa emirala. Ono munywanyi nnyo wa Putin. Yadde emyaka mita ine emyaka 49. Yakulira ekitongole kye bayita Direct Investment Fund. Kyekitavu kya gavumenti mwe bajja ensimbi gavumenti ya Russia zeesiga mu byenfuna. Gavumenti ya Russia esuubula. Wano wejja ensimbi okuziteeka mu by'obusuubuzi. Tugenda mbali mnini Uganda okuva mu bitundu bya Buganda. Sebo tuombe ku tiimu eya Russia. Yes, mbale ngambye okusatu Dmitriev ye ng'ali ku mutendera gwakubiri. Yakulira ekitavu gavumenti mwekumira ensimbi zegenda okusiga mu bizinesi ez'enjawulo. So kikuwa ekifaananyi lwaki ku mulamu ogwokubiri n'ejazeeko egy'ebyenfuna yabadde alina okubeerawo nti bw'abaawo kati ate okutuukwa Putin okw'ebyenfuna kitongole kino kipya bakitondawo 2011. So ekikitonzaawo kiriko vision ya Vladimir Putin. So bw'abeerawo ku byenfuna Putin aba akiikiriddwa bulungi. Ate ekirala ku bakuumi mu gavumenti ya America batono abategeera ebyenfuna bya America okumwenkana olwaleero. Olwaleero kubanga nga tannakomawo Russia yasoma ebyenfuna mu Harvard Business School mu America. Mu kiseera kyekimu n'akolerako banka eyo ey'amaanyi ennyo mu America eya Goldman Sachs. So ekyo kimuwa enkizo ku kutegeera ebyenfuna bya America asobola okusakira obulungi oba okuteeseza obulungi Russia kubanga bali tebalina kye basobola kumulimba. Yabasomeramu yabakoleramu. Kakati ate akulira ekitongole eky'amaanyi mu ggwanga erya Russia. Ekirala waakulusegere lwa Putin. Kubanga ekyo kikulu mu nteeseganya z'ekika kino okwewala ebya kati ate bijulidde nti ewa Putin kumpita konkona wamunda nnyo ewa Putin mukyala we n'omu ku bawala ba Putin gubasaza mu kabu. So kakati olaba bwali munda ennyo awaka wa Vladimir Putin. Ate ekirala tumujjukira nti mu kuwaanyiseganya abasibe betwogeddeko deal Witkoff gye yakutula wiiki ewedde. Era ono bwe baali bawuliziganya ku ludda luli olw'e Russia. So otegeera obukulu bwe mu nsisinkano eno. Lwaki yabaddeyo mu ggwanga erya Saudi Arabia. Kakati yo Saudi Arabia
yabadde ne basente babaguddewo era olwamaze okuggulawo bo ne bavaamu ne babaleka okuli omulangira Faizo bin Farhan minisita w'ensobezamawanga amalala ne Musaid Al Aiban atwala ebyobutebenkevu mu gavumenti ya Saudi Arabia kakati bo babadde basente bababiri abaguddewo ensisinkano eno nga abakyazizza oba abatuuzizza ensisinkano eno yabyafaayo ddala yabyafaayo naye nga bakiikiridde mukama waabwe omulangira alinze engoma Muhammad bin Salman obutongole yalinze engoma naye nga mu byaddala yafuga Saudi Arabia kubanga kitaawo obuyinza bwonna kumpi yabumukwasa so kati nabo okubeerawo abo ababiri ku nsonga ezikwata ku Saudi Arabia n'amawanga amalala tewali Muhammad bin Salman batera mufunza nga MBS wabeera nga babiri tebaliwo kati bw'obalaba omanya naye yabaddewo kati nga mpumbawombako ekyo njagattako Samula Magemba abadde abuuza lwaki mawanga gonna balonze Saudi Arabia ekigironza kyamu mu nsisinkano ez'ekika kino enjuyi zombi zirina okunoonya ensi ng'eziwa emirembe kati amawanga ago si mangi gojja okusanga nga Putin tajeekengera n'Amerika tejeekengera kati Salman ono omuto kitabu yamuwa obuyinza ekimu ku byafubyeko kwe kuteeka Saudi mu kiti ekyo nti amawanga ne bwe gaba gasowaganya bo bombi basobola okugiwuliriza era nti Trump mu kisanja kye kyasooka nga yakalondewo ensi gye yasooka okukyalamu yali Saudi Arabia mu 2017 wano Putin nga bamunyiga ku lutalo lw'e Ukraine bamutaddeko obukwakulizo Saudi Arabia yagaana era 2023 Putin yakyalako ne Saudi Arabia so kati obadde olabanga nsi esobola okubakyaza bona. In fact Peskov omwogezi wa gavumenti ya Russia bwe yabadde ayogera yagambye sirowooza nti waliyo ensi endala ebadde esobola okuba n'ebisaanyizo okwenkana Saudi Arabia okutuuza olutuula olw'ekika kino yagati tamanyiyo nsi endala mu kiseera kino kyekirwa kya Saudi Arabia yalondeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Bwe tutunuulira abalondeddwa okukiikirira amawanga gano mu nteeseganya zino otukubira ttooki mu maaso awo nti banaasobola okugusa ensonga olutalo wakati wa Ukraine ne Russia ne luggwaawo. Nina essuubi nti lujja kuggwa kubanga ekyamazima enjuyi zombi olutalo luno luzisembye bazungu kye bayita fatigue. Ukraine erukooye, Russia erukooye, Europe erukooye, America erukooye. Kakati ekyo kye kisinga okusika bonna. So goodwill weeri ku njuyi zombi. Entandika naye kuwadde ekifaananyi ti abakulembeddemu ababiri America ne Russia buli omu akitwala nga kikulu. Ate ekirala ebigambo bya Trump obiteeka ku bbali kubanga ekibadde kiyinza okuleeta obweraliikirivu nti Europe eyinza okwegaganula naye nti kale yadde gwobivuddemu ffe katubisigalemu buli obutaagala kuswala bulinza okukola ekintu nga ne batakifunamu naga nti Kampala waliwo enjogera nti bwe sifunamu waakiri nyonoona kati Europe mu busungu ebadde esobola okukola ekintu bwe kityo naye wala Marco Rubio yagamba nti nabo bajja kubeeramu ne Ukraine ejja kubeeramu. Russia teyogera ku Europe eyogera ku Ukraine. Putin akyogedde ne mu lukuŋŋaana lw'amawulire yabadde nti ne Ukraine ejja kubeeramu mu nteeseganyaza tetugenda kutuula eri kugiteeseza naye ejja kubaamu. Kakati ekyo kikugumya kubanga Trump ng'amaze okugamba Ukraine tetukwetaaga twandisubire ne Putin ogayi ate Ukraine tujagazaaki kubanga ekyamazima olutalo lubadde nnyo lwa America era Putin aza akyogera okuva ku ntandikwa nti tayagala kuteesa nga America teriimu ekyaza akyogera. Kakati olabye America weeri Trump ayogedde ebibye ebiyinza okutabula naye ate basajja aba bateeka mu nkola ebigambo bye ne byongera okuwa essuubi bo batunuulira realities ebintu byotalina kubuusa maaso bw'oba oyagala okugusa kino n'olwekyo okuteesa n'okutuuka ku kyenkomeredde kisobola okutwala ekiseera kyo tekirimu okubuusabuusa kubanga buli ludda lulina bingi bye lwagala. Putin owulidde ye mutayimutebo yagamba bwe tutuuka ku kya ceasefire ate tusooke tutegeka okulonda bwe tumala okutegeka okulonda tulyoke tukaanye ku peace deal ey'enkomeredde. Kati bwe basalawo okutwala kkubo eryo nalyo panvu ne bwe batatwala eryo amakubo gasobola okutwala ku kiseera okugonjoolera ddala naddala nga mu nsonga eno oyinamu ensonga
ya Russia oba Ukraine okubaka ebitundu byefiro wa byetafiro kuba otwogerera Russia yewangamiza mu bitundu 2 ku buli 100 eby'eggwanga lya Ukraine yabifuula dda bitundu bya Russia kati ogigamba otya nti va ne Ukraine ogigamba otya nti ebyukirizo bifiirwa olutalo lukome so awo wagenda okubeera okusuka omuguwera abagoberera ebijja okubeera mu katembo w'amaanyi awangali Ssaabasajja 88.8 CBS FM.